Abatuuze b'Ekireka ne Kasokoso bakedde kukola bulungi bwansi mu bitundu byabwe nga kaweefube w'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Bano beetabiddwako abatuuze okuva mu bitundu by'Ekireka ne Kasokoso nga kw'otadde ne bannabyabufuzi ko n'abaana b'amasomero. Bano nga bakulembeddwamu ekimotoka kya kasasiro bagenze bakuŋŋaanya n'okuyoola buli bw'omu kasasiro okugogola emyala n'okwera ekitundu kyonna. Wano wendi ndi ku lubiri lwa Kabaka nga tuyonja era nga tujaguza amatikkiro ga Kabaka nga tulina okulongoosa ekitundu kye. Tetulina kugamba nti tukikozerwa mukolo n'enkya tuyinza okudda oba omwezi ogujja naye senga wabeerawo nga waliwo ababikolako kiba tekitwetaagisa nga tukola ku birala kuba ebizibu bingi eby'abantu baffe. Abatuuze bagamba enfunda nnyingi bazze beekubira enduulu ku nsonga ya kasasiro okutuusa olwaleero bwe bafunye omukisa gw'okweyonja. Bulijjo tuleejana ng'oluusi tetufuna mukisa gukuŋŋaanya bantu wamu naye olunaku lwaleero tubadde twamobilizinza abantu nga tubakuŋŋaanyizza. N'olwekyo nze ndowooza nti abakulembeze bano okubeera wano balaga bulazi nti waliwo obwetaavu obw'okukola ku kizibu kya kasasiro olaba nga kimalibwawo eddagala. Munnamateeka wa NUP George Musisinga naye yeetabye mu bulungi bwansi atendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutumbula embeera z'abantu naddala eri abavubuka. Omulembe guno Ssaabasajja agemye abaana, Ssaabasajja akoze ku by'obulamu, Ssaabasajja akoze ku by'amasomero, naye ensonga enkulu nti Ssaabasajja akumye obumu era akumye ennamulondo ya Buganda nga nywevu. Abatuuze babadde bakyagenda mu maaso n'okulongoosa. Poliisi okuva Ekireka n'etuuka ng'ekulembeddwamu Osi Ezra Asiimwe ng'eyagala okubalemesa okugenda mu maaso ne bulungi bwansi nti tebaasoose kugitegeezaako. Kyokka oluvannyuma lw'okwogera nabo ebakkiriza okugenda mu maaso n'okukola bulungi bwansi. Abatuuze bavumiridde ekya poliisi okwagala okuyingira mu nsonga z'Obwakabaka. Nze nga nze mutongole wa Ssaabasajja Kabaka seetaagisa nnyo okwefominga poliisi ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka ng'eyamba community kubanga mu nsonga eya community nga ey'okuyonja ekitundu kyaffe twalayizibwa eri Obuganda tulina okwekolamu omulimo ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Naye pulogulaamu egeze neewanvuwamu neetuuka Ekireka nga te poliisi ekyo teyategedde wavudde obuzibu bwa promotion yako nabaira muddeeyo eri poliisi zammwe ze mwategeezeza otherwise Ekireka temwakoze eki temwatutegeezezza n'abaana abato mubajjeemu. Bulungi bwansi ono y'omu ku bikujjuko ebikulembeddemu amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka nga ku mulundi guno gakubeera ku muzikiti ekibuli. Hasifa Nanvuma agaffe eyo ku Spark TV.